Amina nakiyaga okufa kwa mazima Sumaya nantezo okufa kwa mazima wenna mpuliriza okufa kwa mazima byonna bikole okufa kukulinze byonna bikole saalo bayo yagala bwato yagala bireke okufa kukulinze sola girete masjidi ng'omwami mu mbeera yakwerumirirwa bwebeganya gireke okufa kukulinze webake kusubihi zukukanya okufa kukulinze okufa kukulinze inna wa'da Allahi haqq inna wal mautu haqq badalla okufa kwa mazima wal qabru haqq ne kaburi jeri ya mazima na byonna bijiri mu bya mazima bibuzo je biri mu kaburi limbisa kiriza je biri lowooza kuno lwolisinkana Allah tabaraka taala inna wa'da Allahi haqqun endagano ya Allah buli kyeraganyisa kya mazima okufa kwa mazima kitange taliiwo nyoko taliiwo kitawo taliiwo okufa kwa mazima Nabi sallallahu alaihi wasallam taliiwo yandibadde ye wali okufa kwa mazima kabuli ya mazima kuzukira kwa mazima ebibuzo bya mazima mu kabuli kusinkana Allah wallahi kwa mazima fala tagurrannakum alhayatu ad-dunya aya Allah jiwuzika kubulirira bannange dunya tekwerabizanga okufaako fala tagurrannakum alhayatu ad-dunya obulambu dunya tebulama kanyanga omwami tekulaba kanyanga kujja ku dini mukyala tekujjanga ku dini wala yagurrannakum billahi algarur embera yonna yabya bufuzi yabya mizannyo yabya nfuna mujye kumanga ne mujingiramu oluyingira lukkiriza nti mbiyingiddemu naye sawa yenna nsisinkana Allah kamaro kusala bosala nga dhuri nga tonna gisalo sukanga kusalira akanya eyinza okuba dhuri yesembayo dhuri nge wedde salira akendala bbiri eyinza okubeera dhuri yesembayo eyinza okubeera dhuri yesembayo maliza bigambo byange byadduba Allah omanyi omu Yahya ibn Ma'in yagamba nti musibatani lil abdi inda mautihi omuntu afuna emitawaana emikulu ebiri mu kiseera waafiira ng'omugenzi afuna emisiiba ebiri ogusooka tu'khadhu minhu maaluhu emaali ye yonna ebadde emulebuukanya emaali ye muwangalize Jordan emaali ye muwangalize Kata emaali ye emusuza teyebase yonna Allah bwamujjulula agimujjako omusibo gwokubiri wa yusalu anhu ate nagibuuzibwako badalla ebyobugagga byonna ebitulebuukanya ebizimbe byetutunka tuzimbe ebitulemeseza okusalira masjidi ebitulemeseza okusala jamaa nga olaba bw'ovaawo ofiirwa emaali yonna Allah bwakujjulula agikujjako Allah olw'ekitiibwa n'atakoma ku kugikujjako yonna n'agigaba akasinga okunnuma gwe tebakuwa mu byobugagga by'omugenzi Allah bwe yali agaba emaali y'omugenzi omugenzi talinamu mugabo maali Allah yonna